kitalo nnyo nnyini ddala eky'omukulu Tamale Mirundi Senior avudde mu nsi olunaku olwaleero era nga wetwogerera mu kadde kano tuli kubeera nga twolekera Kisubi mu ddwaliro gy'abadde ajjanjabirwa okusobola okuba nga tubawa updates ez'enjawulo. Omukukunavu Tamale Mirundi Senior abadde mu wabuzi wa president ku by'amawulire era nga waafiiridde abadde amazeeko kakabanga akawera mu ddwaliro lino ery'Ekisubi okuviira ddala ndowooza obulwadde nga bambi bukyamuluma akyali waka ate mpaka n'okutuusa olunaku olwaleero obulwadde bwe busazeewo ne bugamba nti ekiseera kituuse keekadde obeere ng'odda eri ew'omutonzi wo. Tusaasira ab'eŋŋanda za Tamale Mirundi Senior bonna mu kiseera kino abanyolerwa wamu ne famire, mikwano gy'omugenzi, mikwano gy'ab'eŋŋanda na buli muntu yenna mu kiseera kino ategeddeko ku mawulire gano ag'okufa kwa Tamale Mirundi Senior omukukunavu. Tamale Mirundi ndowooza ffe nga Viki Exclusive tubadde twakava mu ddwaliro gy'olondoze badde wiiki ng'emu n'ennaku nga mmeka emabega? Wiiki ng'emu n'ennaku nga nnya. Wiiki ng'emu n'ennaku nga nnya ze tubadde twakamala okuva eno Ekisubi era tetwali ffekka, twagenda ne muganda waffe Kwezi Robinson, twagenda ne Moze the Megatron, so twagenda bangi. Saawa zino tuli kubeera nga twolekera Kisubi era nga tuli ku Ntebe Road wetwogerera tunaatera okuba nga oba oli awo tutuuka tusobole okuba nga tukuwa current updates embeera yonna nga bweri mu kaseera kano. Tamale Mirundi Junior muganda wange tukusaasirako nnyo mu kiseera kino era embeera gy'oyitamu mu kadde kano nzibu, embeera gy'olimu ku mutimbagano, engeri gy'obadde owangaalirawo ng'otuwako ku mboozi ez'enjawulo tutwala okusaasira kwaffe gy'oli era tugamba tunyolerwa wamuko naawe muganda wange. Omugenzi abadde alina mutabani we omukulu nga dokita era ng'omutabani abadde amujjanjaba ebiseera ebisinga. Wakati mu kujjanjabibwa kwe oba tuyite wano oba tuyite eri naye wano weekumpi lwakuba kyattaka tugende lumu wali ku kiri twambuke wali lumu. So mu kaseera kano tuli kubeera nga twambuka twagala kutuukira ddala ku ddwaliro tube nga tukuwa current updates. Ndowooza yo ey'abakulu tusooke tukiyiteko. Waliwo ekkubo asirabyewo agenze just kufuna ku mafuta, so katwambuke wali eri. Tugenda kubeera nga tutuukawo tukuwe current updates era tube nga tukutegeeza biki ebigenda mu maaso ku ground oba ku ddwaliro. Omukukunavu yasooka n'alwalirako kewaka, bw'amala okulwalirako kewaka wiiki emu kitundu bbiri wiiki nga bbiri ng'ali waka era famire ye yajja bulungi nekkiriziganya netuuka ku nzikiriziganya kibannange taata oba baffe. Famire ziri bbiri, lwaki njogera famire? Waliwo famire y'Ezzana, of course ne wabeerawo ne famire eri Ekyengera. So kati famire y'Ezzana we yalwalira then ne basalawo nti omukulu asobole okuleetebwa eno Ekisubi mu ddwaliro ajjanjabibwe. So okuva lwe yajja mu ddwaliro Ekisubi embeera ebadde si nnungi, baatuuka n'okuba nga bakaayanamuko abantu awo ku bulwadde bwa muzeeyi, engeri gye bwali bumuluma mu ngeri eriso siriyasi. So mpaka Mukama waasazeewo Mwami Mirundi nassa ogw'enkomerero. Ebimu ku ebyo ebitagenda kwerabirwa Mwami Tamale Mirundi kwe kuli ekigambo ngalabi, omutwe ogulinga ng'engalabi. Ekyo kigambo kye nnyo era Tamale Mirundi ekyo ekigambo si y'omu wabula ye yakireeta, ye omusajja yayogera ku kigambo ky'ennyondo era akayondo ako yagendanga nako mu studio lumu yatambulako n'ejjambiya gyolwo kikyojjukira ku mugenzi. Nze kasitoli ansongera ku mutwe gwe bw'ati manya Tamale Mirundi. Okay, katutuuse ku kkuba eriweta
kubanga okwolekera Kisubi abantu abasinga okona ku mutwe gwe ng'alaga nti olina gate ya wano okay bajja tugulira bajja kutugulira fande kwali we wano then tugenda yita wano mu ssomero okwanguwa obulungi okay wano tuba tuyingira ewali Kisubi okay fando tuba tumugalidde so wano tuyingira Kisubi mwe muli Kisubi essomero we wali Kisubi church we wali ne Kisubi hospital akwa hospital ate tugenda kwata side zawali so tugenda kuwetera ku mukono guno ogwangu ogwa driver tusobola okubanga tugenda tubadde twakajjayo recently tetusobola kubanga tubula so embeera yegenda maaso mu kaseera kano tukuwa live updates sawa ziri 7:38 za matumbi sawa za kiro naye tubadde tukooye ndoza okuva lwe twavudde tubadde tunaba na kuwunzika luba mu kiteezi bitalo nnyo nnyini ddala n'ebya side zeeyo naye okuva lwe tuvuddeyo just tubadde twakanaabako abamu tubadde tukyali mu edit ate n'ebino webigwiriddewo ne batugamba nti omukulu nze mbuyageze kunta akaseera kano kitalo nnyo mu comment section awo tusaba otubuulire ku kiki kyojjukira ku mugenzi Tamale Mirundi senior juzi yali akanyumi akaboozi aka trending ennyo ak'omusajja eyali omusiguze ng'asigula mu k'omusajja wabula ng'omukazi baakuba ekituli mu nnyumba ng'oli amuweerako eri mabbali akantu ako ka trendinga nnyo kati eno gate nno nzigale tebatutumye kugenda ate kuyita kuddayo wansi bannange wala nzigale ate tekuli mukuumi wala nzigale ate so wano bagaddewo gate ate tekuliko mukuumi yenna so mu buli ngeri tulina ate kuddayo wali kawuku tuwetere kutudde eri ku kyettaka seddwaliro liri awo mabega tubadde tutuuse eddwaliro liriwa okay kale tetulina kyakukola katuddeyo obadde okyatunyumiza akaboozi k'omugenzi akaboozi omugenzi ke yanyumya kaali katambula juzi recently era abasinga ababeera ku TikTok n'emikutu emirala baakalaba yali akanyumiza kasuku omusajja abadde n'emboozi ze nga tagwesaako mboozi naye akaboozi ako ak'okubeera nti muk'omusajja yali ngadda mabbali kati ku luno omusajja yakyusaamu eneebaka omusajja yeyeebaka ku kisenge mu kifo ky'omukazi agenda okulya ekintu ekimunyonyogera ng'omusota nga kinyogoga nzentamale kwolwo lwamanya nti bulijjo envaaze waliwo azisomola so tugenda kubeera nga tusuba omusajja ng'oyo nga ayogera ku nsonga eziri siriasi ate n'amala n'akuzza mu nsonga lwaki tuba tugamba Tamale Mirundi bamuyita mukukunavu ensonga za politics zonna ezisinga abadde aziswensula bulungi ono nakozeko ne NRM era emirundi mingi alabiseeko nga yeevuma NRM emirundi gyalabiseeko nga yeevuma NRM alina abakulu babadde atera okunokolayo ababadde bamuli obubi bagamba nti bamuliisa akakanja afande the other gate is closed. We are going to the hospital. So let's go and pass the other side. Have a good night. Thank you. Okay. So abadde nga ina obukundi bwagamba ba mafia. So abadde nga ayogera nnyo ekigambo ba mafia nti bamulemeseza state. Era yatuuka in fact n'okugamba nti mwami Museveni si muntu mubi naye abo abali mu offices ezirina okusavinga bannayuganda be ba mafia. So ebiseera ebisinga mwami Tamale Mirundi nze mujjukirako ekigambo ky'obuvumu ate nga muntu ayagala y'omu ku bannamawulire abavumu era mwami Mirundi
abadde akola kye bayita investigations. Mu investigation zo mu yakubiranga abali batunda ebitundu by'abantu. Investigation stories. Nga bw'omuteeka mu stories ezo abeera muntu mulala. So tusaasira nnyo abo bonna abanyolerwa awamu mu kadde kano n'abo abakozeeko ne Tamale. N'abo abakozeeko n'omugenzi Tamale. Mwaganda wange Kasuku kankaka ye yasinga okukola ennyo ne Tamale ebbanga eringi, tho waliwo ebyatuukawo awo. Akadde kano twogera ku mutimbagano naye waliwo abakyala be yakolanga nabo nga Betty Nambooze. yakolako ne Bakireke Nambooze yali CBS naye ate bakola ebbanga lyali ddene nnyo. Baila agenze sisinkana munne Kaliisa bwe babeeranga ku NBS. Ajikali Anas Kalisa. Anas Kalisa. Baila tulina abasajja betuluzinze mu myaka gino ebiri nga tetusobola kubazaawo. Otunulira Ismail Access, otunulira Kato Lubwama. So gwe katono nnyo ayagala okujja liri ekkubo eryawali ku main gate liggale right now. Lino lyekkubo erigenda okukozesebwa ekiro naye emisana wali waba waggule. So mbadde sijjangawo kiro kati kino kyo kikubo kya ttaka. Ogenda kivuga akatemerero kilometers ndowooza nga kanziba balire wano ziri mmeka ziri musanvu. Ndowooza kilometers nga 3 obeera otuuse ku ddwaliro. Kikubo kya ttaka kyekikutuusaayo. Olowooza ba Megatron tebaatuuseeyo. Moze angambye agenda kujja ku makya ne Simon Wonders Just ate Kwezi Robinson abadde munywanyi wa Tamale mirundi. Era ennaku zino bwe tuba tubala bannamawulire abadde bakyasimbuka abadde bahostinga mwami mirundi omugenzi kati emirundi emingi tubala Kwezi Robinson, Kwezi Media Group, Kankaka baali balinnyamu. Then Mozeta Megatron, Kasuku Live, nani awo omulala. Kasuku balina gye bayita Animal Farm. So Kasuku muganda wange kitalo nnyo era kibi nnyo. That's why ambulance eri yayitidde wano. Ndoza yategedde ku olirifu nekola taani. So embeera nzibu mu kiseera kino kati tuvudde ku chorus tuzze ku kikubo ekyamala era nga si kifu nnyo just kirimu obunnya butonotono. Kituuka wakati wa speed 5 ku 6. Totosuka speed 6 ku kikubo kino oba oyagala obulamu. So kaakati byebyo kaseera kano bye tugenda okwongera okulaba. Mwami mirundi abadde musajja era abadde empagi waka eri politics we Uganda. Politics yekka wabulanga n'obwakabaka bwa Buganda abuyingira. Abantu abamu bayinza okulowooza nti omuntu ayogera ebintu ebimu abakuba institution naye ebiseera ebisinga abantu ngaabo bayambako okutereza nnyo ensobi eziba ziri mu institutions ezisirikiddwa okusobola okubeera nti ate zirongoosebwa. Tamale mirundi tugamba abadde namwatulira. Yes. Tugamba abadde namwatulira era nga ye nampawo gwattira ku liiso amunyiza agezaamu n'ogeza nti yandimukubye. Kale singa yali musajja ng'alina amaanyi nga wakiwago twandirabye ku bantu bangi nga bagwa. Yes. In fact mwami mirundi abadde n'obusungu ate bw'aba anyiigidde omuntu ng'abeera amunyiigidde era singa Mukama yali yamuwaamuko ku kiwago singa abantu bangi wano abalumba. So Kisubi Hospital, it is this side tutuuse osobola obalagakaawo embeera yeeyo mukadde kano ingana ku geti nebojjako kati